Kusasira and Butcherman are not yet staff of State House. Until when we have it in writing, then we shall follow the normal process of recruitment. It is the final channels and alongside SPV Graphics. Of course, amawulire agaliwo ga mukyala Nachobe ono mukyala nga yakwataganya ku byensimbi mu State House. Yavuddeyo n'agamba ye bakusaasira Fulufiga Butcherman talina sente zaabwe. Nze kyangamba nti ebuzibu bwonna bwe buva biri mu byakusoma. Abakulu bano tebaasoma, empapula teziwera bulungi kutuuka bbawa bifo na bbaluwa, because wakuwandikira ebbaluwa nti oli presidential advisor balina okulaga qualifications zo. Abasinga balina za mujiji, kati nga Fulufiga yalina kipapula kya mujiji. Kusasira nategeddeka alina ya P7 ebeera tekuweesa bwa presidential advisor. Butcherman ye simanyi naye nga obuzibu buvudde kuki ku mpapula tebasobola bateeka ku payroll ya buli mwezi. Era emirimu egyo gye bakola babatemera obuswazi, babatemerayo naye tebusobola kubeera formal nti buyitira mu office oba genda mu parliament kusabayo sente zaabwe oba wa permanent offices, because qualification zaabwe tezimala era tebasobola kubeera wa presidential advisor. Basobola okubeera eno ba presidential advisor mu ghetto biki ebyo ebiti ebyabantu wa bulijjo, naye nga kituuka ku kintu ekiri professional nti ddala office of the president eyagala kufuna musala gwabwe bukakasa ekyo tekiribaawo kubanga empapula teziwera. Pozi bayitireko ku NASA tusobola bafunirayo ko empapula z'abatisimu oba batisimu bajikkiriza bafuneyo ko papula oba bakoleyo obukoosa awo obwa wiiki emu tulabe nga tutereera, naye nga wetwogerera essaawa eno tebasobola kubeera formally known as presidential advisors kuba empapula ez'obuyigirize tebalina. Bakola naye tebasobola kubeera formalized. Kati ovolaba Nachobe yagambye nze sente zaabwe sizirina kubanga sirina wenzisabira, bakola wa mwoyo gwa ggwanga. Naye nga ffenna tumanyi abakulu bano baweebwa sente era tulaba obulamu bwabwe nga bukyuka, tulaba nga babawa amamotoka, naye obuzibu bwavudde ku mpapula za buyigirize tebalina. So bajja sigala bakola mu mbeera eyo nga batemerayo ko muzeeyi lwasiimye n'akuwaayo ekibaasa naye omusaala ogenda ku account ekyo temusuubira kirabako. It is the final channel zani alongside SPV Graphics. Of course nga tuli wamu n'omukutu guli ogwa Afcloud koyinza okugenda n'ofuna buli mawulire gonna okuva e Uganda ddala okuva ku final channel. We out.